Parliament ebiri mu ggwanga ningi bali mu luwummula sijja kugenda kutera mu Parliament bali mu luwummula ebyayi tukkiriza nkutwaleko era ebudde olwaleero ebisaawa z'okukuwa saawa tubadde ku bagita Serena wansi eri ng'oyingira mu garden zaawe President Museveni azze olwaleero ne bamwanjulira bannaffe aba census ne bamwanjulira aba Uganda Bureau of Statistics bebamwanjulidde ekitongole kino kya UBOS kyatandikawo 1998 era kiwezezza emyaka 26 ekyakwasibwa omulimu gw'okubala abantu bano bali babyogera bya Katonda wano busemujona mulumu okukola luki ekitegeeza sijja kuzaayo n'ekyenjala okutunuzaamu ekibiina ekitongole kino President Museveni mwadde byava mu kubala abantu kwogera kalina kayogedde akansisizza mwekera okwera kuzalaguza lwanambala nja kufa ebyo byatemwebuzaabuza akyogedde mpulira ekyo tetubebuzaabuza tombala abalabere ya mama lyambala abaladda tujja bazza nnyo emabega ne mukoyero okubala abantu banjulidde eggwanga tebagenda tutubala omwaka no kwa 2024 bagenza okuvaayo nga Uganda abasemunyi tuli milioni 45 ez'abantu twali milioni 34 2014 era tweyongeddeko obukadde 11 buli mwaka Uganda yongerako bazaala bana Uganda buli mwaka abantu basukka akakadde mwebale bassebo mwebale ddala mulimu tukebe mukwanjula Uganda yensi erimu abantu abasava fatiriza okiyita batyaga omanya Oluganda fertility ondetedde ekizibu kuba fertility sala gati bajimu era kyembadde njaga okukozesa semuki kyekyo webijja bajimu owembirizi bajimu fertility ku bantu kiba kyanjawulo tezo ziba fertile ebisolo bira fertile ebisolo twagala kufaanagana abantu okitukitu tugambe nti abajimu fertility abajimu lya uzali munene kizaala kuba tekitegeeza kuzaala erimu abantu abazaaze Katonda bye yasobozesa abazaala ennyo nve mu fertility abazaala ennyo buli mwaka bwali calculator tuzaala abantu basuka milioni buli mwezi tuzaala abaana bezaala abaana mutwalo nga mwenda buli kizi mu wiiki kati ogabizaamu emitwalo nga 2 buli lunaku omanyi wamawuli bukintu seniya wange ekibute kubanga okimanyi ampuliza tuli mukubala gyembadde kutegeeza nti banjudde President Museveni nti omwe tuzze tubala buli mwaka twatandika okubala abantu mu ggwanga mu Uganda mu 2011 era abantu baali milioni 2.5 bazze baluvanyuma myaka 10 era nga leero bagambye tuli milioni 45 era nga 2010 twalesatu mukaaga twegeteko milioni 11.3 netuvudde awo netugamba nti mu Uganda abakyala basinga obungi kale ekigalo kutegeeza nibagamba nti abakyala olaba abantu 10 abakyala babeerako 5 kale byebyo biri mukubala ekibuzo ekiriwo nekikulu era nga omusenkulu yayanjudde ekibuzo kiriwo nekikulu kirina kubuuza bukulu abaliwo obungi bw'abantu onabulumu kitegeeza kiri eggwanga lyafe mede webale nnyo ekibuuzo ekikulu sokenewo nekiriwo ekikulu nnyo kubanga nze newankubadde bagambye nti tuli milioni 45 era ne mubawaana nnyo okuzaala era sinamatira kubanga waliwo ensi z'endaba kati nga zituwambizza bungi bw'abantu kugeza India ekizanyusiza nti ku bantu 10 5 be bakadde bakadde bo batono nnyo batono semuju anti baba bakadde w'emyaka bakadde w'emyaka ku bantu 10 abakadde 5 ekizanyusiza ekyo akati tuli batono China nayo etukubya namba
y'abantu China erina akawumbi k'abantu plus ne babeera nga bagenze mu nsi yonna ne bakolerayo emirimu kakati ffe tukyali batono mu Uganda naye singa tubadde tugasse Africa tulyana milioni 45 tulinga abagenda okukulukiriza kutulako abantu 45 tukyali bubi kubanga tukyalina wantu wangi wetuteeka abantu naye bannayuganda newankubadde omulanga gwa Nadduli bagukozesa nti bazaala abantu miliyoni 1 buli mwaka naye nze ndowooza bandyongeddeko ne bazaalanga miliyoni 2 kugamba kibeere nti tulina obungi bw'abantu obumala nze sikkiriza mu notion y'abazungu egamba tuzaale kizaala ggumba lwa nsonga naliko Italy bayitayo Cadenebia mu town eyo mwe nali naye nga buli avaayo mukadde yafubutukangayo nga mukadde omusajja mukatuliki nga akangendeko mu kereziya mu ndabe mu kereziya mwalimu abakadde 10 nga ne father mukadde kakati ekyo kyampa okutya nga nti bana batugamba kuzaala kizaala ggumba bakayinza okubanga batya abaddugavu abava eno abagenda eri kuba abaddugavu abava eno abagenda eri babakyali bavubuka nga balina amaanyi kati bava eno bayinza okugana ne bazaalira eri ne bafuna benefits zaabwe ndowooza ensonga emu lwaki batugamba kuzaala ggumba ffe ndowooza nga tutegese bulungi Uganda n'eba nsi ntegeke bulungi abantu ne bwe tuwongerako tekirina buzibu kuba tulina ettaka eggimu tulina environment nnungi n'okubadde nti ndabayo abagifiirako gyonoona tulina buli kimu Katonda kyeyayinza okuwa ensi okubeera obulungi mu Uganda kisoboka olumu Pulezidenti Museveni oyo yennyini yagamba nti n'omuwutta mu Uganda asobola okubeerawo bigambo bya Pulezidenti byenkootinga yali ali mu lukiiko lwa African Union naye Uganda nsi nnungi nnyo n'omuwutta atalina kyasobola kukola mu Uganda asobola okubeeramu kati oba ye mu kulabako ekyo kisoboka tulina ate kutegeka nti ne bwe tuba tuzadde abantu bangi mu Uganda basobola okubeeramu nga basanyufu ako ekyokulabirako ekitegeeza kino okukola kw'abantu yobayako ne kano Chris Mukiza babadde asomera President ebibaddeyo badde ntuddeawo n'agamba Buganda kuza Buganda akigamba ki no excellence Buganda yesingamu abantu abangi kuva dda ekyo kitegeeza mu Uganda era Buganda kitegeeza ki buli watu milioni 45 abasinga buli bali mu Buganda kyekituufu tandikira ne bwe baali babalazirye miliyoni 2 n'ekitundu zenjogeddeko mu 1911 era abantu baali basinga mu Buganda lwaki ettaka liri njogeddeko eddungi ennyo erisinga liri wano ekibuga ekikulu kiri wano ebisinga okweyagaza mu Uganda biri wano kati abantu bangi bakuŋŋaanira wano bwe bakuŋŋaanira wano bakolerawo emirimu gy'amaanyi kyokula nti buli muntu yonna wano kati bwe tunoonya n'abakozi tunoonya abakozi abantu bajja Kongo ewaffe yonna ewuunya abasajja abalimi ddala abakozi babajja Kongo kakati nabo bwe bajja kuno bagula n'ebibanja ne bawasa abakazi ne bafuuka baakuno so Buganda yeeyagaza buli muntu yenna ayagala okubeera wano kyokula nti abantu bangi ng'oggyeko abazaalibwa nti Baganda waliwo abajja obuzzi ne babeera muno nga Hajon byakatonda kati byakatonda anti abulwako kimu kumuwa kika naye nga wawa n'olwekyo Uganda ekuŋŋaanya buli muntu kati nga tuzeeyo wali wengambira nti sinnamatira teka munakanga ka Buganda ndio basinga nako teka munnyonyolayo nga sinnamatira lwaki sinnamatira ndichi nti abantu tukyali batono n'abo abantu bebagambye miliyoni 25 zeziri mu Buganda era tukyali batono kubanga Buganda ekyali ngazi bwogenda bwoyite wammwe Luweero n'ogenda mu constituency ya Lutamaguzi n'oyitamu n'ogenda Nakaseke wabayitayo bati eyo Nakaseke North actually ovuga n'ova kuno ng'oli mu faamu oyita ku nte zokka wamu nsikonjere kati kulina kikyowakanya lumu nze kyenjagala kyowakanya kiki kisiwakanya oli ku solution yaki kyenjagala bongerere ddala bazaali kugambye abantu bali milioni 5 batono Obuganda ziri milioni 23 era batono kitegeeza ki ekyo kyekitegeeza nti abantu
bakyali batono beyongere olwe amagezi beyongere lwe beyongera ne development nabali bakalaso betukyalinda aba basobola okukola ebizungirizi bajja bazaaliramu osanga kati tebannabazaala nabo bajja bazaaliramu nze sirina buzibu na bungi bw'abantu kankuwa ekyokulabirako muganda nga ava kugaba muwala muzukulu wakafaananyi n'okola okwanjula ne batajja abaana nga tenti nkalu ofuna okutya oba n'oyitalaale ne batajja ofuna okutya kuba naye kati abantu babeera abangi omanya waliwo enkulaakulana egenda okubeerawo kuba buli muntu abaako kyakola omusolo ogulaba ensi buli lwera n'abantu abangi efuna omusolo mungi nnyo okusinga ku busi obulina abantu abatono omusolo omaliriza nti abantu babaza onakuwadde nti abantu batono katono sirina musanyufu kulaba abantu banafu nabano wembadde muwana nebali fatayire infertility sirebe kye bagikozesa wadde amagezi bazaalize kulakulane ewaffe nga tukula ewaffe mu lukaaka eyo abantu bano bengenda okwogerako babeeranga omukyalo omu akyaliyo akyalina mulamu omukyalo omu yazaala abaana nga 17 omukyalo omu n'omulala yazaala 15 ate akyali mulamu gyali n'abaana n'abazaala kati ennaku zino tuzaalayo 2 3 ne twekwasa ensonga naline sentayi naga Muhammad taata bazaala abaana 89 kakati abo be baali abasajja bennyini n'olwekyo taata sentayi yazaala abaana abo oyo musajja nnyo kakati tetukyasobola tubeera awo twekwasa buno tekwasa n'olwekyo nze badde ndowooza nti eyo ennamba tetumala twandibadde tweyongera nabweyongezi medde maliriza nakano waliyo ensi ezirina policies ez'okujja okutwala ettaka lya wano nga polisi eyansi era nga basindika n'abantu baabwe kuno bafune ettaka lya kuno lwaki ettaka lyaffe ligimu nnyo ate likyali lya ssente entono akati basindika abantu baabwe ne bajja kuno bafune katulaki tetuzaala bandigenza okubasindika kuno nga we bandiguze ffe weetuli yakatonda mukiza abisomye ngenda okwebaza bannayuganda okuwagira population census eyasembayo yali 2014 kati kino batulaze nti rete gyetukulirako gyetugazitulako population yaffe tugenze ku 2.9 emiliyoni 10.8 ezo households zetulina naye bagamba simanyi oba honorable omwana nabameka bagambye nti on average household erimu abantu 4 n'obutundutundu 4 awo nga yo speed gyetuliko era population bagamba nti 51% abo bakyala nebatugamba nti ate bwogenda okudda olulala 5 n'obutundutundu 5 abo baana bato bali wakati wa 0 n'emyaka 17 bagambye awo nti abavubuka emyaka 3 abo balinga 22 n'obutundutundu 7 nebagamba nti fe abasinga okubeera ne population ento ekintu ekyo kikulu nnyo naye twetaaga okulaba nti at least tubeera ne paradigm shift kyusemu mu nkola tulabe kubanga netubeera abameka naye nga tulina strategy ejja kuba nga kitulemesa ebino tulabye nti tambuza akatambi tumanyi banoonya mirimu bweru kino kitegeeza tutaaga okulaba na list bya azaalibwa anoonya omulimu alina wasobola okukola ensi juzi naliko France Paris nenako Lyon nenolaba nti alisa abantu abakadde bangi nnyo banoonya n'abantu abakozesa mu faamu nga tabalina kati nga mwami honorable olumu agambye ensonga eyo nkulu nnyo naye strategy gye tulina obungi bw'abantu batugambye butegeeza ki ebeera market ensinga bwogira ebeera human resource kitegeeza nti tutaga planning ey'omugundu nga bwe twalina development plan 3 ebwe tulina ezo zonna strategy zetulina zibeere nga zisa ebintu mu nkola tulabe da list bameka banoonya emirimu weziri tulina social protection abantu basobola okulaba nti at least basevinga nababanga mu bukadde basobola okwetegekera
tuna skilling tuna social justice ebintu byonna byonna byaliyambye ku population okubeera nayo kubanga kyengamba ono kyetulaba nga tugenda tukidingana olaba nti alisa export yaffe eri wansi ku imports tuli 15% betunda ebweru exports nezibanga ziri 26%. Ekitegeeza nti alisi beera supermarket y'amakolero amalala ebweru netubanga supermarket y'amawanga galiagakozero so twetaaga okulaba nti alisituusa tubeera strategy deliberate kubanga bwetulabeera abangi nga tesobola anoonya omuntu tagufuna tetuna kyetutunda ebweru GDP yaffe eri wansi jakubanga alisi tetuna kyetufunamu naye nga population ebeera abantu bulina amakulu nga tuba tuna strategy omutindo gwetwongeddemu ani alina bugaffe bwe tuba tulina baani Uganda season ezikulaakulanye government eri abantu abangi babatyo gavumenti zaali zikola babeera ne initiative kati ogende Malaysia abana kye bayita Economic Institute ano gyetolesenga National Planning Authority evaayo ne plans neziba nga bamaliza akazanyo kati mubeera nga abasamba omupiira naye nga temulina asquare nga mugola so kyetaaga okulaba nga lisi tusakesira mu bintu ebyo kubanga kati kyenjagala okugamba eno potential honorable omuja yayogeddeko kati ku nsonga ya obungi bw'abantu n'amakulu gaakyo twetaaga okulaba nga list twongeramu vali ku population yaffe abantu bavuyeyo nga babagamba oyogera mu pululu basitegere twongeramu vali baani ffe n'abantu bakisikinomu njagala okugamba abagamba ffe ekyekitegedde family gyetwogera ffe ng'abantu ababaliddwa yes kintu kyetwetaaga okukola kati olaba mwedi nyakugamba family nga Henry Ford nebakola emotoka za Ford zonna family bu family eyinza okuba nga etukubisaamu naye nga waneza kusinga budget yaffe y'eggwanga ojja kutuna abantu nga Amazon tumula ku muntu nga Microsoft manyi nanyiniyo muntu buntu so kati bwetubanga twogera ku mulamwa nti twagala commercialization of agriculture industrialization twogere ku bintu nga marketing networks ebintu ebyo nawana Uganda byomulama gutuna okubeerako gavumenti ebere nga egamba eteerawo ebisobozesebwa infrastructure nabiki byonna nga wekoze bifo ebimu n'okwongerako naye omutwana gwe tulina tubanga golo abasamba omupiira atalina golo nga temusikowaringa obuzibu bwetuba nakyo tukwata kino nitufuukako nitugenda biki kati wano juzi president South Africa yakyalirako president munne wano Uganda namugamba twagala kino nakyo nakino kati kitwagala okulaba nalisi waba agambye njagala mata njagala mwanyi njagala ovakedo tumwagala ebintu byonna bibeere nga tubiteeka mu ndowooza y'abantu paka wansi eri ekyanamukaka paka eri wansi mukiira paka eri wansi emityana paka eri Bugisu alisi nekirala infrastructure eriwayo ku sporting n'omuntu owansi ategeere nti mbanyagala ku sporting amatendera gagano gempitamu era kisobozesebwawo ekiti bano bakolema cooperatives family zibeere ne businesses kati wetubeera n'obuzibu naye nga population yebeera nnungi kubanga ekisooka katale ketwagala katonda obasemuju tulina omuzindalo mu Buganda omusinga abantu kalamuja esemba y'abantu abatono obugi bw'abantu obasemuju kitegeeza ki okusooka munaagamba nti tuzaale nnyo okubala abantu mu Uganda tteeka buli luvannyuma lwa myaka 10 ebimu ku bigendererwa kwe kusobola okuteekerateekera namba y'abantu ng'okimanyi bw'otunuulira ssente ezisindikibwa mu local government ku districts ne ku municipalities etteeka lya government ligamba ebimu ku bisinzirwako okusindika ssente obungi bwazo bantu ezisindikibwa mu district y'e Bukomansimbi zaawuka n'ezisindikibwa mu ye Wakiso ne bw'okubeera kulonda kati ekira olwayo tulina bakansala 84 kubanga etteeka ligamba nti kuli bantu omutwalo gumu 12,000 basindika kansala ku district abantu bakenda oba kakaaga babeera ne kansala ku municipality ndoze 13 era kati bw'ojja
constituencies gye nkiikirira buli kyalo kirina kansala ku municipality ne ku division. Buli kyalo bujja ewaffe Bukasa, Yensula, Namataba, buli kyalo kubanga namba yeeyongera kateeka ya local government. So kubala abantu mu Uganda teeka erisinziirwako okukolebwako ebintu bingi. Kebere constituencies etukiikirira posoma constitution egamba nti buli wanaabeerangawo okubala abantu bwe kunaggwanga electoral commissioning will review constituencies. Erina okutunuulira kuba constituency ng'ogyeko Museveni okuzoonoona zaali obunene bwazo buteekwa kusinziirwa ku bantu, si kitundu bunene. Naye nga ziteekwa kusinziira ku bantu. Ndowooza abantu bwe bagendera mu CA baabanga 8,000. Kati olwaleero osanga nadde nzizemu okutunuulira abaka palamenti nenda basangamu yona musinguzi abantu abamulonda bali 3,000. Kati nze ekyalo kimu ekyebukasa kyenkana n'entuŋŋamo bw'ojja Namataba waliwo abalonzi 8 kyalo kimu ekira tosobola kigeraageranya na ntuŋŋamo one village abantu 8 ate nga tebanaakubala bano baakamala okubala. In fact ewaffe ne baadde babala abantu tebaabamalaayo, baasooka ebima ne bigana ne baweereza ne baddemu ne bayiwayo baasi z'ababala nabo ne babalako kye babazeeko ne bagenda. Era ekira bwe banaaba bamaze okuwa enamba gy'ojja okuwa tegenkana abantu ebikozi kino kyogera nga ndi sure tebabamalaayo. Naye nga ebigendererwa ebikulu ebyokubala abantu sente zinaagenda mu local government oba opulaninga bujjanjabi n'omanya nti tugula amalagala mu malwaliro g'abantu bwe bati n'omanya nti bwe mba nsindika sente eza UPE mu masomero mulimu abaana bwe bati n'ebirala n'ebirala. Kyesikiriziganya ne muganda wange lumu n'ebya Katonda. Abantu obungi bwabwe tekitegeeza katale. Dubai yo bannansi nga bo bannansi benza okuba tebawera 3,000 naye bogattamu abakozi n'abaleese bizinesi ndowooza nziko yonna nga eyinza okuba kateweza abantu miliyoni banyaziwezi. Naye ensi ey'abantu miliyoni 4 ngagga egula buli kimu okusinga Uganda ey'abantu miliyoni 45. Akatale nze sikalabira mu muwendo gw'abantu. Lumu nze mu byalo bwempitako mu byalo lumu nyina ekyalo kye nayitamu nensanga akatale nga batunda ebyokulya mmedi nembigula 5,000 akatale Kalamba. Katale Kalamba naleka nkanyudde entula biringanya wakagula nga bye balina olyakuwa ekibbo nokiiwamu emitwalo 5 kyalo sijja kyogera naleka nkanyudde nga bagenzeka. Kati akatale nze sikatwalira mu bungi bw'abantu. Obungi bw'abantu kati nze ndi musajja musiraamu, Katonda atugamba mu Kulaani yatugaana okutta abaana bazaala abaana nga mubatta mukyo ekyokubaliisa naga mmwe n'abaana abo nze mbagabirira. Naye eddiini yaffe yeegendereza mu kuzaala. Naye ne gye tugenda lumu ne boona duli ne bw'anaasiba ku leediyo abaana kyemmanyi taatawo bye yazaala gwe siba ogenda okuzaala ate omwana we ogenda kulajana bane n'obutazaalayo n'omu. Nali Vienna omukyala gwe tukola n'emirimu gya parliament n'aŋŋamba nti wano waffe it is not even one child per family. Ng'osanga family nnyingi tewali alina mwana. Ne mubuuza ate gwe naganze maze emyaka 10 mu bufumbo naye tuli busy mwami wange akolera gye naye nkolera gye nti tufunanga budde buzaala kulabirira mwana. Abazungu kye batusingako bamala kuteekateeka n'abaana be banaazaala bwe banaabatambuza. William Pike yali mu New Vision era anyumirako ne mukulu amanya Mushega mukiseera nga alina omwana gumu n'aga nti ayagala kuzaala ogwokubiri nga amaze ogupulaningira ne bwegunaatuuka ku university kati alina 2. Mushega yanga nti ebiseera ebyo ng'alabanga n'omusajja ali byokuzanya naye oluvannyuma n'alaba nga kirimu amakulu. So nze ndowooza nti okuzaala abantu bazaale kirungi naye oli atalina busobozi ate gw'okuzaala nga akola kye bayita family planning. Otherwise baali babuuza Macron wa Bufalansa ku Africa
nti notunawo obuyambi Macron kyeyagamba nti Africa ne bonagiwa obuyambi ne buggwayo as long as nga bakyazaala nga bwe bazaala you are wasting your time kubanga wane waffe omuntu wazaala naye ng'azadde talina wasula ate n'omusanga azadde abaana 4 ng'azadde 5 azadde 6 nze taata wange yazaala abaana 43 maama Jati Sofia yatuzaala abaana 14 naye ate naye takugaa nti ate kasizaala ng'abange kize ndowooza nti okubala abantu ekirimu ekikulu kwe kuteekerateekera eggwanga netumanya tulina abantu benkanawo obungi ab'emyaka egigenda mu masomero kati ate ebitundu kyoba tugamba ekya Buganda ekitandikirwako ze ssente ezigenda mu bitundu ebyo. Yes. Dubai ina abantu milioni 9. Lwaki nga kusinga abantu abalina milioni 45? Ekyo kyemugambye nti milioni 9 akatale ate abo si batuuze. In fact, I'm going to see Dubai, United Arab Emirates. Well, Honorable Chavada Yoga and Goromo, when you were on Katari, concept Dubai now to million. See, China, China, police attackism to Kuzara Mana Sukako. What a Musango. Mabega cow, we are Dirizamuko. So I want to avangi passe Sikatari. Ate whatever planning kizibu so okubala abantu Uganda kyeteko okufunamu ekikulu kukutegera abantu abali mu bitundu obuzize kya Buganda wano kati ekiddako Buganda ina kutunulira sente wezitambula ebyo twetuyina mu parliament na Dr. Bayigoyi committee ya budget nga Buganda nga bwoga nti yesinga abantu abangi mu Uganda naye government ya Museveni we yagenda esalasalamu ebyalo n'emiruka ate nga mu Buganda mulimu ebyalo n'emiruka bitono bwe bayita poliisi ya PDM nti buli muruka bagenda kuguwa milioni 10 nga Eastern Uganda yesingamu emiruka emingi Buganda esingamu abantu abangi ng'efuna sente ntonoko okusinga ku Eastern Uganda nene we twabagamba basigala bannaffe tebawulira so abantu kyekirina okuyamba ekyo omutandika okuteekerateekera abantu nga kyateekerateekera Buganda inasobola kukola kati saawa zino kuddamu kutunuulira sente ezijja wano zijja mu Buganda kubanga ogyeko nti Kampala metropolitan Wakiso Kampala Mukono Mpigi zezisinga okusolozebwamu omusolo naye mwe musinga n'okubeera abantu n'enteekateeka ey'amaanyi yalibadde esinga wano kino ekitundu mwalaba temukyalimu nguudo zitali nkole mwe muli abantu abangi mwe muli emmotoka ennyingi mwe muli n'omusolo omungi naye kati Museveni ye bw'aba apulaninga ye atunuulira nsi yonna naye nyumizaako ne lumu ku yaliyitako bw'otuuka eidudi waliwo ekkubo erigenda e Paris ne lidda 10 naliyitako naye eddakiika ze namalako emmotoka ze naye singanya nazo zaali 2 naye kilomita ziringanga oba nagwana okuva idudi okutuuka e Paris waliwo kilomita 48. Yes. Okuva e Paris okutuuka e 10 waliwo kilomita 62. Eryo ko naliyitako emmotoka ezampisa zenayitako zaali 2 kakati tuyinza kuddira awatali mmotoka n'ogenda okolayo ekkubo n'oddira ekira Mukono Nansana ewali emmotoka nga ziri mu jaamu teziyina kkubo kati okubalaba nti kwali badde kwakuzanya buzi kwali badde ku ebyo wagensooka okukola ebintu n'akatale kebadde boogerako tuyinza ga nti eri awatali muntu n'omu ate eri waliyo akatale n'akamu ne waba tebalina sente so ekigendero ekikulu ekyokubala abantu kyakuteekerateekera ggwanga ng'omanyi bw'oteekerateekera ekitundu kirimu abantu bwe bati bwemansindika sente ensindika y'obweziti bwemba nkola kilomita z'enguudo ebyembi Museveni bwamala okukwata ebivudde mu bantu n'ateeka wano ate akola kyenyume kyabyo kyenyagala omugamba waba ogeraganya Dubai 2026 Dubai yali terinakyeri naye awo mu Sheikh Mohammed najja natandika tourism natandika infrastructure yes ebirese Dubai okutuuka weeri so tetugamba wano nti population si kyekizibu wabula kati nga bwogambye nti olaba kati infrastructure weeri eku ki kye balina okuleeta e Kampala mu butale ki kye balina okukola tukola production
biki bitwongerako omutindo olabe nga list tugenda mu maaso kubanga kati already market weeri ebintu bingi nnyo waliwo munange yaŋŋamba nti yali afunye akatale Dubai nga baagala embuzi 2,000 olunaku yagezaako wiiki emu bamunoonya embuzi nga ajjeko n'essimu atanakyatwala so kati ebintu ebyo tugezeho okulaba tutapinga mu market iyo political environment basobola okukola ebyo era kyenjagala nabe nga list fenna political environment mindset change okukola ebintu ebyo political environment eri sekiwa nga bakugambye ndowooza simanyi oba kumi ayitayo kibeera tenalaba kumute wana gonna so potential eriyo kati oyinza okuyita 10 nga bakugambye nolaba ensiko nakugambye yayitawa nalaba ensiko yonna ngolaba naye nga bakugamba nti bantu bagala cashewnut banange mutuweereza ovacado kati awo gavumenti kyetwatuvuddeyo ne reaction nga tugamba naffe irrigation abantu gibawadde nabatandiseeko empolampola alisi bugwamu wabeera irrigation abantu families organizing bawulire nti wano mmwe abekyana mukaka akatale kali wano ak'emwanyi mwongereko omutindo buli gombe yali badde ne cooperative ey'amaanyi bwebere bakola bongera ku mutindo ebintu ebyo twagala okulaba bikola olumulunzewo Dubai semujjayogera manyiyo naye basomba ttaka basomesa ttaka bali milioni 9 tutulina mu ttaka bali okusinga lwaki obugagga njakuddiramu ddala ebigambo bya muganda agambye nti Mungu agamba nti naaba abaana tumuzaala jabbalabirira Mungu waffe Mungu bw'atyo bw'agamba era abalabirira ekyokubiri lwaki yasobola okugula akatale kali n'akanyula ye yali omuntu eyayongera ku bali obungi lwaki obutale bwonna buli wano singa njagala kutunda nnyaanya nzivuga n'enzijja eri awatali bantu nendeeta enakasero oba enaakulabye kuba buli muntu ajjaawo bw'aba tajjaawo ennyaanya zo zijja kuddakatale kakati Dubai lwaki Dubai ekula mangu genda ku airport olabe Emirates gye baleeta obunene bwayo olowooza Ethiopia terina nene zenkanaawo naye egenda ejjudde n'omuwendo gwa flights okugenda e Dubai kati abo bonna bagenda ne ssente bwe bagenda ne ssente ne bagula ebiri e Dubai because ekyo byakatonda byayogerako mindset change obwongo bw'abantu n'engeri gye balabamu ebintu ekkubo liri yayogedde waliwo ate eddala njagala okuwa River Soroti okugenda e Moroto Kawerete kilomita 10 actually mailo 10 akati ffe twavuga ne tusanga emmotoka ya Save the Children eyiriri ebubweti nga tuli mu kamotoka tutudde muli emu gye twasanga kilomita 10 kakati bad planning yeyinza okugambisa nti obungi bw'abantu bubi enguudo zonna eziri enansana singa bazikola kolas abantu bajja kwongera okujja mu enansana emmotoka ejja kuliko ndagala waliwo ezireeta ennyaanya waliwo ezireeta ovakedo waliwo ezireeta amatooke obungi bw'abantu gwe bulemeddeko nti obungi bw'abantu mbwagala era bw'oba obutaddewo nga tebaliiwo Kenya anabulumu Kenya nsi erina emyaka kasodizonebwa emyaka 61 Ibyo tulina emyaka 63 abato baffe bingi ffe twaliko amatwale ga Bungereza yesi jinera okukola kinjala okutuukako byebiriyo byavudde ku musolo ate nyinajjo bannange ogwayogezeddwa ku omusolo gwatabudde Kenya tefanako nga Uganda bannakenya tebalina nnimiro ndi masoli kyantimemere ku Sande nkomewo e Kampala ebintu ebyo nabo bigula mu maduuka obyongerako omusolo otefanako bannauganda ebyo nabyo kiki twengenda kufuta ku mafuta byonna emmotoka ebyo byabo bassemu gye balina emmotoka ennene byakatonda bayongera sente ebyo byabo naye bwe Kenya bweyongera ku kawunga oba omugaati oba omusi kubanga bwe Kenya balya mu woteeri tiri balya waka kakati bekumira okutaaka bavuuka nebaga nti tetujja kukkiriza nyabumba palamenti balidde ebyokunywa banyudde ebimunywa ebikambwe balidde emiro ginyeeri byabadde bingi sinenjagala okugendako kyenjagala okugendako tubasemujo
abavuka bagambye ogambye otya Ruto sigenda kusanyira omusolo gujjeyo asante sana naye senaawe weyita ng'oyingira weyita ng'ofuluma tambulamu weyita ng'oyingira Ruto tukwegayirire weyita ng'ofuluma tambulamu kino tukiyigako ekiri mu East Africa enkosa kuleta ky'omusolo kubanga nabali naffe namwina omusolo babayise kubakola emyenda kudde mu parliament n'ebinja kitokka oluvannyuma so ki kyetuyiga mu kino kati Medi ya Katonda lwomu ne Ssemujju Medi olina kwoyogedde awo nga ogamba nti mu Uganda emmere eri awo tebakwatako nnyo abantu babona tebakubulira ebikiki olumu nali nziba erinnya mu kkubo omuntu omu nampitako naye era olina obbiziba gwe olina emmotoka yekuba erinnya akati bw'olese kali nenkajjukira naye Kenya obutafaananirako ddala na Uganda emmere emu egende Kenya ate eva wano abantu omu Eastern Uganda basindika kasooli ebijanjaalo emimmonde n'emiwogo bisinga byonna biva eno ne bigenda e Kenya kakati bwe bituuka eri bo bongerako bwongezi mutindo ne babiteeka mu katale oba mu maduuka mu masemaduuka amalungi abantu bonna ne bagulayo abantu abo ab'e Kenya balina ekintu kyebayita ugali kawunga ugali biba biwunga nyinza obiyita okubanze bwe nabirya tebyannyumira si kalungi nga wano abantu bano emmere nnyingi beekanasa kati bw'okwongerako ugali akawunga kale n'ennyama ennyama oba sukuma wiki abanaku balya bo sukuma wiki akawunga kalireko nakati ngalimu ebinyeebwa ng'alimu oluusi nga tebabitaddemu aba bagagagaggamu naye akawunga bweyogera ebbeyi kawunga n'omugaati kati bw'okwata kawunga e Kenya akati agula sinja 10 oba okutte ku mutima gw'omuntu buli muntu e Kenya akeera n'agenda akola eba mu bbaasi oba mu paaka oba wa asobole okufuna essente ezinaakola ebintu bibiri alina okupangisa waasula kubanga ettaka eryabwe teriringa wano kyova olaba nti wano bwe bakuba tiyagaasi ffenna tudduka tugendaka kubanga eka waliyo emmere gye tujje mu nnimiro ezaffe bo bali bwe bakuba tiyagaasi balina kusala magezi oyo akuba tiyagaasi alekeraawo mukuba kubanga balina mulumba bwe batamulumba ne badduka eka era nayo bajja kufiirayo kyenkyenjawulo ekiri wano kakati Ruto yabadde aleese etteeka ndoza bayita finance bill or something like that nga baagala kwamendinga eririwo bongere ku musolo bongera ku kawunga ku migaati ku mafuta ku bintu ebiringa ebyo omuntu ono akola omukozi bwe kikwatirako ddala directly era kyobola nti abagenze okwekalakaasa bakozi okusinga abagenze abalala okwekalakaasa beebo abalowooza nti bandibadde bakozi kati naye nga tebalina mirimu abantu ba wano basobola okwerwanako naye tebannatuuka ku mbeera erwanako bakyali wakati kityawe era kyobola nti wano batera okwebuuza waliwo bano abasuubuzi olumu Besigye yali yeekalakaasa eyo wansi eri ne bamugobayo gwe Besigye wano vaawo yonoona bizinensi zaffe wayitawo ebbanga ttono omusolo nagwo ne gubakalaza naye ndowooza walaba engeri bo gye beekalakaasa baggalawo amaduuka ne baddayo eka kakati kyekiri baddayo eka kubanga eka wali comfortable e Kenya si bwe kifaanana kakati olw'okuba bamanyi nti ono withdrawing bill akyaliwo ayinza okukolayo ebirala bava ku bino nti okuva kino wetumusinze ku kino tusobolera ddala n'okugenda ku mutwe gwe ne tumugjawo awo nawo n'akolaki n'avaawo n'olwekyo bannakenya nze mbasanyukirako ekintu kimu kwe kuyimirira ne balwana nga Kenya ate tebakakitandika mu 2007 kino kyendiko mu 2007 baali balwana Baruto be baali bakulembera abavubuka eno saidi ye Kenya saidi yene Uganda eno Kisumu somewhere nga balwana nga babbye obululu era balwana nnyo kiki Uganda kyeyigamu
nti bannayuganda bwe banaatandika okuyimirira nga bannayuganda ne bagaa nti kino tukiganye bajja kusobola okwerwanako. Naye bannayuganda bwe banaabeera nga buli omu yeekolera nga bw'ayagala tebajja kusobola kwerwanako. Bannayuganda buli kimu ekijja bakirya. Bwe baleeta omuceere bagulya, bwe baleeta emigaati bagirya, buli kimu balya buli. Kwegamba n'olwekyo ono atukulembera n'amanya nti abo bwe batyo. Kati anaddako okukulembera Kenya tagenda kuddamu kujooga Kenya kubanga amanyi nti bannakenya bamanyi okwerwanako. Wano mu Uganda bwe bakujooga ne bakwongera ne bakwongera ne bakola buli kye baagala. Endaba y'ebintu n'okumanya lwaki omugamba nti nze kwenda bamanyi ekiddako, bamanyi nti kaakati ono aggyeeyo etteeka lino ayinza oddikomyawo nga yeetegese nnyo okusinga kati. Ekyannumye kimu twali twakayisa ssente bano be baaziyisa mu budget abali ku budget eri eyaggwa okuddaabiriza ekizimbe Amini kye yatugulire Kenya. Bakyokezza kyonna, twagendayo kukirambula nga kirungi kiyitirivu, bakikoze bulungi, kyonna bakyokezza. Kati ekyo kyannumye kubanga omusolo gw'Abannayuganda nagwo gwakwatiddwako eri. Ekyokubiri ekinnuma, buli Kenya lwefuna ekizibu Uganda ebeera affected. Kubanga kati emmotoka ezireeta ebyamaguzi ziyitaawo neziva eno tezigenda eri. Ono bamugamba lwaki agenda eri? Bamukooye ekyokusooka lwa nsonga okulondebwa kwa Ruto singa okujjukira myaka 2 kwalimu ebibuuzo. Kankubuulire Medi bw'owangula Ruto yawangula n'obululu emitwalo 12 13 ngali ku national election eya presidential election yawangula n'emitwalo 12. Tebereza bw'owangudde ng'obasinzeko emitwalo 12 nga gwe president obeera mu buzibu. Ekyokubiri ye system eno yonna gye yasangawo ey'abali gye babadde bategeka gye yasangawo n'agituulako. Kakati ogituulako nabo bawaganyala bazimbye emigongo naye ono tetumutegeera bulungi. Ate oba okyayogeraawo eyali former president naye n'akumamu omuliro. Why don't you listen to the people? Oba okyali awo bw'owawangula n'obululu obutono naye but you should listen to the people now. Ogenda okulanga society ekufuukidde hostile. Era nze nandibadde mpaluta amagezi akkirize kino ekisanja akimaleko abasiibule. Njagala ensonga ya Kenya kintu kikulu nnyo kubanga enkolagana y'omukago gwa East African Community. Era Kenya ofuna obuzibu tufuna nnyo n'obuzibu kubanga kati ffe tuli landlocked. Ebintu byaffe byonna biyita Kenya. Ennaku zino n'olwaleero mbadde nnakubeera Nairobi nga tulina omwoleso gw'abasuubuzi industrialists innovators bonna nemala nnyo okubeera omu ku boogezi. Era njagala okubuulira Bannayuganda bonna abadde bagenda nti tekisobose nga tubasabire ebintu bigende bitereera. Naye mwoyo nyingi zibadde tulina okukola nga tukonsaltinga n'ebitongole ebirala bingi so tekisobose. Naye kyagala okugamba nti ensi ya Africa katulina kontinenti yaffe yonna n'okulaba nti etunamu ebintu by'emirimu eri abaana kubanga kati oba olaba bonna bademonstrators abasinga kategori y'abantu abatalina mirimu tebalina kyebafiirwa n'owakuma omuliro mukubo talina kyafiirwa kubanga enkyala talina ku mutwe gy'atunda mu katale. Kati abantu abo bonna babeera dangerous. Tukaba kulaba nti tereza ekintu ekyo. Nekirala buli wiiki kumpi mbadde ngende Nairobi ebiseera ebiseera naye nga olumu nali njogera n'abantu oliki twagambye bakwanjudde nti oli mu bakatonda. Yes naawe bafaano nga balinga bakatonda. Kati ndowooza enkolagana eyo nayo ey'omuntu wa wansi naffe abakulembeze yeetaaga okubeera tunyweze naye at least abantu bategeera nti honorable Gindi at least wewaffe kubanga azze natukonsultinga nakola kinaye nabyo bisinzire ku democracy kubanga bali badde bakitegeera nti kino kiyinza okuleeta obuzibu naye banga bakola adequate consultation. So kati wekyazze bo balabye at least eno bill gye twogerako yabadde ya member of parliament government si abantu so singa badde basala consultation zabalitegeera bagamba nti
najatagisa okulaba nti naye kinjagala okugamba Medi n'abawuliriza omu ku bawandiisi bamuyita Vito Tanzi yali director of police mu IMF lumu yawandiika n'abagamba nti ensi yavira ddala mu Latin America n'abagamba nti bino byetukola okulaba nti okulowooza nti omusolo gwokka guyinza okulaakulanya eggwanga economy si kituufu n'abagamba nti twali badde inse tulowooza ku incentive kubanga kyekyayogerako wano wabeerawo incentive omuntu alabe na license mwensuubula bwe nti banyongerako kyemugambye wano kyesendala nga Malaysia nebakuwala onu wano notatukiza bulungi kusasula baagala nnyo balabe kyekyakulemeseza sinakindi nibagamba nti nooza walemereddwa lwakuba nti kyabadde drought oba bizinesi mukatale kawali osuubira tebakafunye bulungi tulowooza Abdu nti eddoboozi ly'abantu bebaka ba paalamenti bamuli 13 kati abantu baga nti aka paalamenti mutugasizza temutuyambye ate nga bagambye honorable Lumu bagamba lwa operation ali zijjamu awo kwaba abantu baga nti mweyisa muti ebitunyigirizza nga abakazi bajjawa tubizanyisa kati gwe oyinza ogamba nti nfumbye nnyo naye nagamba nti bano byafumbye nga temuli makulu maziga lujulumu kati nolaba analisi Kenya kinyagala ogamba nti of course omusolo gwabadde gulina ekigendererwa Kenya nagamba nti mwagenda okuyita okukendeeza ku mabanja ge balina bahikinga omusolo ogenda ku waggulu amagezi gabadde gababeddwa nga bakolaganye ne International Monetary Fund bakisemba so kyalibadde kyetagamu flexibility ababaka lwakiriuza babayo batuusa ebirowoozo by'abalozi anti of course simanyi nga gyebaconsultinze gyebakolamu consultation kwebuuza ku balozi of course ekintu kyaladdemu ne ababaka temutugasizza nedda intelligence kati intelligence kyekiro ekikulu mu kintu kyonna kyokola kino kyenkola kigasa baani ate reaction eriki ebintu ebikulera byabadde byetagisiza mu kulaba naye nga mu byonna kubanga economy zonna zibadde zakava mu covid era nga akatale kaffe bantu bangi abasubulagana ne Kenya byakatondenebireeta obuzibu Ruto omukyaidde mu myaka 2 gyokka okoze polisi ziri popular zonna zibeeramu obukyayi myaka 2 yes olaba nti tekikola teri yafuze myaka 4 waliwo kyebaita timing bomanyi obeere ne timing kino okireeta ddi era bameka bagenda timing kyekintu ekikulu mu bulamu Sumuju Kenya ne Uganda embeera gyetufaanaganya embeera y'ebyenfuna wano mu East Africa Kenya yetusinga obugagga babala nnyo ebintu byemufulumya mu ggwanga ebintu byemukola amatooke g'abantu ge balima amasomero bayita GDP kati Kenya obugagga bwayo buli biliyoni za $122 eza Uganda ziri 55 naye Kenya ebanjibwa biliyoni nga 8 eza $. Ebintu byefulumya nali nnyonnyola abantu oli nga baga nti ensi gitwale ng'edduuka ebintu by'olina mu masa by'ogenda okutunda bwe bugagga bw'edduuka kati ebitundibwa mu Uganda ab'ebyensimu ze bayita GDP so Kenya biliyoni 12 Uganda biliyoni 5.5 Uganda bagibanja biliyoni batubanja kati biliyoni nga 24 tulina ebyobugagga biliyoni 5.5 Uganda eza $. Ze trillion 9.7 naye batubanja 24 Kenya bagibanja 8 kati Ruto yagenze ogenda mu kulembeze ng'ensi bagibanja yeewoze nnyo okuzimba batuka Kenya Nairobi alaba amakubo olaba ki nga bagibanja nnyo nga buli sente ze basolooza Kenya ku buli siringi 10 eza Kenya siringi 7 zigenda kusasula mabanja Uganda olwaleero budget gye twayisizza Museveni gyakomezaawo ya trillion 7 omwaka ogujja amabanja agakuze ge tugenda okusasula omwaka ogujja gali trillion 3.4 naye omusolo tusuubira kusolooza trillion 3.1
so sente zetuyina zetugenda okusolooza omwaka ogujja tezisobola kusasula mabanja ga Uganda. Kakati mu kunoonyereza sente mu kupalapalanya kati Museveni kwe kuleeta amateeka ku misolo, twongere ku mafuta, twongere ku muliro wota, twongere kujjayo sente. Ne Ruto kyeyadde akoze Kenya agamba mafuta tugongereko sente, emmotoka tukiteekeko sente, kawunga tukotegeko sente, intaneti bwogula bando bakutegeko sente, agenda okutambuza sente nokutegeko omusolo, nagenda nga buli kimu ateekako omusolo. Kati abantu bekweyiwa ku nguudo. Enjawulo eri wakati wa Kenya ne Uganda nti ffe tufugira ku mudumo gwa mmundu, era singa ffe twali twekalakasa Kenya. Nalabyewo abantu abagereesa abeera ku social media ng'aga nti Kenya bagumu, Uganda tuli bagumu, ne bakuba tiyagaasa Kenya nga basonga, Uganda nga badduka. Enjawulo ennene wakati wa Uganda ne Kenya nti ffe wano tufugirwa ku mudumo gwa mmundu. Museveni bw'abatta abantu abanga omuntu akuba emmese wano Ssaabasajja nga nemusedde ogenda e Kayunga nali nkyali kukola ku observe, naye obusajja obwaliwo kuba abantu amasasi mu kibuga nga butunula ng'obutalina Bunnayuganda, nga bumpi bulinga Buganda olulimi tebutegereka, nga bubiye mu kibuga bukuba bukubi bantu masasi. E Kenya kyova owulira Ruto ng'ayomba ne akulira poliisi yamuga nti this is a very competent person. Kira yagaana ebakubeko okunyama abantu balekerawo okwekalakaasa. Munafu nnyo ono musirikale kyono. Okwekalakaasa okuli Kenya nagambanga abantu nti Uganda ebiseera Obote singa yali Museveni singa yali Obote bane milioni 3 zalifudde. Bakubye Kayunga, bakutte Besigye, bakutte Kyagulanyi, abantu abatibwa wano. Naye ng'embeera zifaanagana. So mu Uganda abantu baali badde basibira ku street kubanga emisolo tugiyisa balaajana. Twagenda okuyisa emisolo mu Parliament ng'abasuubuzi bakave okugalawo amaduuka babadde Kololo na Museveni. Naye enjawulo wano ogenda omaliridde okugenda okwekalakaasa. Dr. Besigye yatugamba nga tuzika Haji Kyanjo nti tugume abafa bafe abanaalama balame ne tukyuse gavumenti. Naye si kyangu kyakunuuyirira, naye nga kyekituufu. Ne Egypt okukyusa Mubaraka baamala kufa, okukyusa Bashir Sudan baamala kufa. Ne wano Museveni asobola okugenda bw'alaba mugonze nnyo n'akwata bukwasinga yaddema n'agamba mutabani we tandikiraawo. Naye omusajja omukyayire kimyaka ebiri tebamukyaye gavumenti gavumenti ebintu bibiri Medi, era Katonda baana abasaasidde abanaakulemera Uganda nga Museveni yakavaako beetegeke kigenda kubeera kiseera kizibu. Egypt bwe bamala okugoba Husni Mubarak ne bateekako Murushi Medi bamugoba mwaka gumu, ono weebiri bamugoba mwaka gumu kubanga abantu ekisooka baali beegobeddeko gavumenti nga balaba obusobozi obugigoba babulina. Ekyokubiri embeera y'ebyenfuna teyakyukako. Kati Ruto Kenya yayagadde nnyo ekisooka bakendeze ku mabanja ge bababanja. Ekyokubiri ng'alina kukikola ng'asinziira ku kuteekawo emisolo gya njawulo kubanga n'essente ezinaasaasanyizibwa ku bbajeti okufaanagana Uganda tetuziina. Bwe twewola ebbanja lyongera kugejja. Kati yayagadde okuleeta ye omuntu w'ebyenfuna alina abaprofesa abamubuulira ng'alabye ebigenda okujja Kenya weeri. Naye ng'abantu bagenda oteekako emisolo bagobi beeri, abantu bagenda oteekako emisolo nga oledde obulamu bubakaluubiridde. Kiringa ng'omusuubuzi yabadde agaddewo amaduuka mu Uganda. Bw'omugaa nti ate kati embeera ya Uganda okuterera ate nkongeddeko omusolo omulala. Aba yeewuunya omuntu olinamu amagezi ng'oledde emisolo egiriwo gimugazizaawo. Kakati onooga nti okuva wano wetuli nti kati n'omunyonyole nti omwaka ogujja tulina amabanja tuyeni 34 ate tugenda kusolooza omukolo 31 kati twongereko tusolooze 37. Aba alabanga omutwe atategeera. Kati kyekizibu ekiddako Kenya ebintu bibiri Ruto byasanze. Ekisooka ebyenfuna byasanze ne byeyasuubiza because bwe yali anoonya akalulu yasuubiza nnyo nti ye muntu wa bulijjo n'akozesa n'ebigambo bya Alhaji mukulu wange Ssebaggala Katonda musaasire ng'agamba nti omuntu akaveera kati agenda kuddeeka ekyo Ruto yakyogedde mu campaign. Kati abantu bw'omala okuwangula akaveera ne kaddeyo nga kakalu
tebeetagisa mukugu kuba nyonyola nti wali obalimba baba bakirabirawo emidieti nono yali atulimba bulimba kati ebyo Ruto byasanze era kyentugamba wano emirundi mingi nti ffe abaagala okudda mu gavumenti oba abo Katonda banaasaasiranga Museveni avuddeko mulimu byotuteeka okwegendereza ate tuteeka okubuulira abantu amazima kuba Katonda agenda tusasokere ku nkyanga Museveni teyayimusa gavumenti ekyuse kakati ojje ng'amabanja Museveni gatuusizzaako Uganda either olina kuleizinga musolo oba olina kuba nga togenda kukola makubo mu kibuga alina omusaasira ani akola ekyo anaddako kakati kyekizibu kyaba buli omu kyatandika okulowoozaako mu mutwe gwe bwenkera ku nkyo wayo Katonda ng'atusaasidde Museveni agenze nsandikira ku ki Uganda bagibanja mugambye trillion 97 omwaka ogujja tulina amabanja g'okusaza trillion 34 naye omusolo zi trillion 31 kakati ngo bw'oba totentenkanyiza bulungi ng'ogenda mu kyaluto yagenda okuva wano we tuli n'ateekawo emisolo ku buli kintu kyonna n'emigaati nga ye alaba ataasansiiye nti otusangidde wadde watulumye edda nga tuli bubi bw'olina okuddiriza ku nnati ate onyweza bunyweza noyongerako Ruto baayi kati kyayolekedde Kenya obutafaana Uganda Inspector General wa Police si president ya mulonda balangirira ne musaba emirimu ne muyita mu interview nga muli ku TV ensi yonna balaba noyingira n'okajjala basaba mirimu eriyo saba mulimu mulala si chief of defense forces ya kakati si commander in chief tujja kumulagira nga yasaba omulimu nanyonyola byanakolera bannansi tugenda okuba amasasi takisobola era kyobolanga nti ono the most incompetent in the world ekizibu kati okukulembera ensi yeetaaga obutetenkanya bungi tuyanze kabusimu jyona njagala